Bebaza ne yanzege. Bagenda kuyamba kugenda kusomera osome. Oluganda lukusumbwa kozesa ebigambo bibyo ebirunyankole obebaze ngolaga essanyu. Ndabebaza ddala okunshomesa. Ajati Kulusumu Dokita tukweyanziza nnyo tukweyanzeege nze mukyala Rwita nga nkwebaza webale kuwuliriza mulanga gwaffe webale kukkiriza kukwata ku mwana ono ne famire eno okulaba nga omwana ono agenda kusomera okusoma bannanga abawuliriza era mukyala Kulusumu tukusaba Mukama yekka yabakuwa ebisingawo ate oyongereko ejjinja ery'amaanyi osobole okuzzaawo ekyo kyokoze. Kituufu Dr. Kulusumu mutuufu bwe kibanga oyina obudde ng'osobola okulinnya n'ojjako ekireka nkweyanze era nnina essuubi ly'amaanyi nti nja kuba neesiimye okulaba ojje mu kitundu kino kyenkulembera. Tuufu abakyala tubayina era n'abaana tubayina abato ab'emyaka egyo gundi naye tusaba Ajati Kulusumu linnyo jjo ekireka tujja kwaniriza tujja kulinda ojjo otulabe olabe ekitundu ky'ekireka bwe kiri era ne bizinesi ezisingamu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tuli mbitundu tuli kunjegeyego za boyogerere kireka kirinnya wano kumpi ne Nambole tukomyewo okujja okubuuzaako ku mwannyinaffe Josephine ne maama we Nagasha tuli ne Aunt Rita waneeno yatukulemberamu yatuleeta Aunt Rita mumanyi mulungi nnyo mukulembeze alina obukulembeze bwalimu obwekireka wano. Aunt Rita obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi mukulu Sonko. Mwebale kujja nate omulundi omulala tulambulako okujja mulabe eno era gye tuli tusanyuse nnyo balaba. Amina we tuli wano mpola mpola abantu bombalabye era abantu bakukiririzaamu abantu bakulembera ebyaddala. Kituufu abakyala banneesiga era banzikiririzaamu lwa nsonga nange sibalekerera buli kintu kyonna ekiba kituuseewo bulwadde kufa kulwala kukola kutya buli mbeera yonna nange neewaayo okukola. Bali manyi abakyala nga bano banneekolera gyange babeera bayina eggume tuba tumanyi bali unruly tebagambwa kwandi so on naye kyewuunyisa manyi kigo okozesa ag'enjawulo kubanga like bakkiriza nga leero twambuddemu okulera ko tulanga ndaba abakyala omugambo waye lwaki oyambadde bwe lwaki okoze bwoti nga ndaba abagonda kiki ddala ekyo. Kituufu buli omu buli muntu ayina bwe yatondebwa bwe yazaalibwa okujja okututuukako okwegatta naye okubeera naye. Abakyala si bangu ebyokutwaliza awamu amazima ddala. Abakyala oyinza omutuukako embeera gy'akulaga naye bw'ogenda ng'oyogera naye nga tubeera naye ogenda okulaba nga atandise okubeera wamu naffe n'okukkiriza naffe bye tuba tugamba. Yensonga kati lwaki abasinga banzikiririzaamu ate bwafunako ku kizibu eyali tanjagala ne bamusindika genda wanti Rwita yajja okuyamba ogenda okulaba nga omukazi oyo nali muvuma naye kituufu kamuwe respect. Olweggulo tukomye okusaba ndowooza nga 11 tongereze ku series zaffe ziringa bitwali tugenda maaso kubanga tuzikola kuba tuzze mu time nti olina gy'ogenda sawa 10 tube nga tujjayo. Kituufu mujje sawa 10 kuba nti ngenda Mulago waliyo omukyala waffe mulwadde badokita bampita. Owo Mulago wagambye biki ebimutawaanya? Owo Mulago eyo alina obuzibuzibu
bwe yafuna naye omu ku bammemba banene banneeko mwana muto muwala muto yafuna myaka nga 18 awo 19 yafuna obuzibuzibu ebino ebyaye ndoza akapiira ne kaabika n'afuna obuzibu bw'okufuna olubuto yabika mu nsobi n'afuna olubuto kale so tugenda kukomawo bane atugoberera omukyalo ono omukulembeze tulina ebintu bye batwagala okubalaga tufune ekifaananyi ekituufu nga ffe ogwaffe guba gwa kukola amawulire mugeremu oba endala ye mukulembeze ow'enjawulo gwensosa okusinkana okulaba nga akulembera abantu abazibu naye nga kusaidiye bangu era otambulako naye osobola okukkiriza nti ddala ate ng'asakira abantu be omukyala gwe mulaba yatukyusa ku Josephine ng'alina obulumi n'agamba nina omu ku bakyala benkulembera naye n'omwana we yeetaaga okuba nti tusobola obba nga tumudduukira tutandika emboozi za Josephine mpola mpola tulinga nga bwe tutuse nti Josephine alabika abantu abamu abanene mu ggwanga batanze okuba nga bamuteekako eriiso n'abantu abalaba emitima emirungi ennyo abatugoberera nga bava ebweru w'eggwanga to extent ti omuntu omutima gwe mulungi bw'ayamba kugamba toyogera n'erinnya lyange njagala nyambe ku sisita oyo olwa mbeere nga butambula nga bugenda mu maaso kale so stories zaffe zigenda banga zongera okuba nga zitambula twebaza abakulembeze mwe n'abalala abatukwasaginzaako abalaba abantu abali mu gavumenti abalaba kyali tono mwongere muteekako eriiso yandibanga abantu abamu abakulembera eggwanga n'abalaba muyinza obba nga mumwetaaga mukkirize oba mugaane ekiri ekireka kyanjawulo alina abantu abasukka 400 abali ku mugongo gwe kkiriza obagaana Rita muyinza okuba nga mujja mumwetaaga oba mumwetaaga mu ngeri emu oba endala okwongera okulaba nti obukulembeze busobola obba nga butambula bulungi wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala oba Kampala okutwaliza ewamu kale osibye otya mukwano yogera mpola mpola tukusanze eri eno okyapa Mukola. Yongeza ku ddoboozi leero mukuŋŋanyiza macupa leero. Byonna tukunganya. Waliwo enkusanga ng'oli mu kala ndala olwa nenkusanga ng'oli mu ndala ng'omuntu wakutunulira ayinza okugamba oba abantu bali babiri oba. Ewa. Ate waliwo enkusanga oluusi ng'oli mu vibe nawaliwo enkusanga nga oli pole nnyo nga leero. Bulijjo mbeera bwenti. Olina bw'otyo mpola mpola. Mpozi erinnya lyo gwe Nagashaani eddala. Nagasha Doros. Maama wa Atwijjuke. Maama wa Nyekire Josephine. Josephine. Okero mubadde mulimu ndaba muli mu ngoye zikola enjo osobola okuba nga laga bulungi tulage omuntu omukozi nga bw'abeera afaanana wano kolerwe bano bakolera mu kasasiro bakuŋŋaanya ebicupa obuveera na biki ebirala. Obucupa obuveera plastika. Na scrap. Ne scrap yenna. Ne bajja ne mumutunda. Kati rero mumaze okukuŋŋaanya. Tukyakuŋŋaanya ssaawa tizinaba kutuuka z'okugenda waka. Okay, nenge embeera etambula mpola mpola. Tambula mpola mpola. Josephine sister sembirako okuwano mu maaso ewali mami ogamba otya musiba ebitambaala leero kiriya. Obulambuli butya. Bulungi. Nejja kuyongeza ku dozo bere ng'oyogera nnyo emmotoka zireekaana. Ndi brother wafunayo brother wo Sonko. Olira otyawo kubanga wafunayo brother g'osanze ku nsi nga nze Antwita gwe yakuleetera obuleetezi. Bulungi. Oba olya bulungi. Okay, ebyokusoma kati olina plan ki holiday yine tulaba etambulirira tuli mu January. Olina plan ki? Yokudda ku ssomero. Waliwo abantu baffe abatulabira ewala. So bankubidde kasimu ne bagambye ensonga za Josephine zitambula. Era waliwo omukyala abatulabira ku Dr. Kurusumu Muzata Gumisiriza Nabunya Mama Annual era njongereko nannyini liiso mukyala ayogeza eddembe alina raavu mukyala Gumisiriza Akram mu mutwe ebalizaako omukyala Gumisiriza Akram yatuwa hafu basare ey'omwana ono mwana muwala akuze asunye ebbeere mulira baliri mu bbanga abeera kasasiro wano kasasiro kuliko abasajja ababaako nga obulambu tulabanga obuli matiga tukozeeko emboozi ez'enjawulo nga tuddusa abaana mu ddwaliro agenda zaala embeera eganye alwadde akoze bw'ati afunye akawuka ka siriimu baakakasebo kasa omukwano ne tugamba this time round singa muntu yambako ne tukola prevention it can be better than cure so mukyala Kurusumu n'alaba emboozi y'omwana ono n'atuwa hafu basare ku ssomero lya Annual Junior School lisangibwa Nkoowa n'akwasaganyizaako wamu n'omu ku balabi baffe asinzira German tetumwogera amannya mukyala alina omutima omulungi ennyo era yasinzidde eri nabagatta ne mukyala Kurusumu nemmwe ennamba ya mukyala Kurusumu n'atuwa Sachula era yasinzidde gyali
nabeera nga wayalinga akasente aka half bursary n'aka admission ku akaunti y'essomero. Mukyala Kulusumu n'aŋŋamba nzije tukime sister tumutwale mu bitundu by'ebwayisa awo bamupimeko uniform nga tulinda time y'okusoma weenaatuukira omwana agende ku ssomero asome. Tewali buzibu. Naye mwagala agende ka nundi nange ngenda naye. Tetugenda genda leero, twagala tujje tubachekinga tubabuze tulabe n'embeera etambula etya. So tugenda kukola program tulabe nga tufuna entambula. Ya tulina ofuna transport. Batuna abantu batuyambe ne batuyambayoko ku ngeri y'amafuta. Tugende bitundu by'ebwayisa awo. Tugenda genda naawe. Yeah, inshallah tusabe kana tujja genda naawe. Charita ne wanaaba wali najja tuwerekerako. Tugende tumutwale bamupimeko uniform. Tulaba ate ebyessomero tukati tusigale kunoonya bitabo n'ebirala agenda taasome. Abantu abo oyinza bagamba ki abalina omutima omulungi ennyo kuba essuubi lyali tini ku side yo. Sibiwulidde bulungi. Abantu abatuyambyeko kulaba nti omwana agenda ku ssomero. Mukyala Kulusumu Zata atuwadde half bursary n'omulabi waffe ali ye German yatuyambyeko. Oyinza bagamba ki? Mbeyanza again. Okay. Gumi series. Mpozi nawe wa Munyankole. Ne bagumikisi babira Banyankole. Oyinza gamba ki Mukyala Kulusumu yatuwadde half bursary. No omulabi waffe. Kuba bamaze dde okusasula sente za admission. Gwa bula yegenda okupimako uniform. Oyinza bagamba ki? Mbeyanza ege. Neyogera nnyo ine ensonyi. Mbeyanza ege. Oyinza okugenda ku ssomero. Kusoma ojja kusoma ebyaddala. Kwa Mukyala Muzata yangamba mwana ayina soma paka university oyo omwana lwaki mwagala ayina soma asomere ddala abeere ow'amaanyi mu ggwanga. Omanyi ofukamira osobola ofukamirako wansi ne weebaza abantu. Oba Abanyankole temutera mu kufukamira byano bya Buganda. Neyanza ege. Bagenda kuyamba kugenda ku ssomero osome. Oluganda lukusumbwa kozesa ebigambo bibyo eby'Olunyankole oweebaze ng'olaga essanyu. Ndebaliza ddala. Yogera Olunyankole weebaze mu Nyankole. Ndabebaliza ddala okunsomesa. Mubadde muli mukola ndaba engalo zizino ziddugala. Mubadde muli kukola. Leero ebicupa bironzeewo. Wali. Watubironze. Okay, yimirira tubeere nga tukola ffenna. Ebigambo byo bitera bba bitini. Subject ki esinga okukolera? Osinga kusoma subject gy'obadde osomera mu ssomero gy'osinga okutegeera? Gyensinga okutegeera. Essomo subject mu class waliwo math musoma science SST ki ekisinga okunyumira kyoyita obulungi? Science. Omanyi okwogera Oluzungu? You know how to speak English? Science, mpozi science si English. What is science? Janjerabira. Wagirabira science? Kitegeeza ojja sooka otandikira mu P6 ogiddemu then oyongere mu maaso. Because oba tomanyi what is science, P7 nizo batasobola gituula si ekyo. Naye onaafayo n'osoma bulungi ne bitambula. Twagala odisappointinge bantu ye. Okay. So tugenda kufuna time tugende ffenna ebwayise bamupimako uniform. Kinaaba kikola? Kigenda kukola bulungi. Antu tusembereko wano twebazeeko ku bantu baffe kuba tulaba we are moving kintu kitambula. Mukyalo ono yatandika akazannyo kano bannaaye mukulembeze wa Nagasha ate Josephine mwana wa Nagasha ng'omukulembeze omulungi asakira abantu be n'abakulembeze abalala tugeze kulaba abantu sobola okugeza okukola nga mukyala Rita nga bw'akola. Bannange abatulaba abatuwuliriza bannange tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Dr. Ajat Kulusumu bannange yonna gy'oli tukweyanziza tukwebaza. Bannange nina essanyu lingi nnyo lya nsusso olw'okuba nti mwanukudde omulanga gwange gwe nabakubira era gwe nabasaba. Bannange ne muwuliriza ne muddamu ne muwuliriza okusaba kwaffe n'omulanga gwaffe Ajat Kulusumu. Wabula kyamazima kanfukamire wansi wadde ndabika nkusinga obukulu. Ajat Kulusumu Dokita tukweyanzizza nnyo tukweyanzeege. Nze mukyala Rita nga nkwebaza. Weebale kuwuliriza mulanga gwaffe
webale kukkiriza kukwata ku mwana ono ne famire eno okulaba nga omwana ono agenda kusomera okusoma bannanga abawuliriza era mukyala Kulusuumu tukusaba Mukama yekka yaba akuwa ebisingawo ate oyongereko ejjinja ery'amaanyi osobole okuzaawo ekyo ky'okoze Omukama yekka yaba akukulembera. Dokita lwaki tomuyita najja n'abakyalirako keeno n'omunyonnyola abakyala ab'okulembera n'omugamba singa ojja n'oyitako eno n'omanya ate nti engeri gyetambulamu mu version endala kuba kyemmanyi bino alabika tabimanyi bulungi nnyo. Kituufu Dr. Kulusuumu mutuufu bwe kibanga oyina obudde ng'osobola okulinnya n'ojjako ekireka nkweyanze era nnina essuubi ly'amaanyi nti nja kuba neesiimye okulaba ojje mu kitundu kino kyenkulembera olabe famire eno gye twogerako abamu muyinza okugamba bya bulimba nti twalonze bulonzi mwana ne tumusawo ne famire eno bangi tubayina gye bali era gye tuneeyongera mu maaso mugenda kulaba n'abalala era nabo tugenda kukola nabo emboozi tutambule nabo era mu balabe tubayina bangi nga bali mu mbeera naye omwana ono yatusukkulumako nnyo ng'ekintu akyagala ayagala kusoma naye nga tetuyina busobozi nga maama mu kituufu tayina busobozi era nga anoonya mmere ya leero ate oluusi neebula. N'olwekyo Dr. Kulusuumu bwe kibanga mu butuufu osobola okujja tunasanyuka nnyo ng'otuuse gye. Njagala omuyito omugamba abantu b'okulembera omugambe nabajja awulirize ku mboozi ayinza oba talina nnyo kyamanyi kyayinza kukyusa naye ajja awulirize ku mboozi y'abakyala olwo ne ba girl child abaana nga myaka mitoototo naye nga bali ku street okwo. Kituufu abakyala tubayina era n'abaana tubayina abato ab'emyaka egyo gundi naye tusaba Ajati Kulusuumu linnyo jjo ekireka tujja kwaniriza tujja kulinda ojja otulabe olabe ekitundu ky'ekireka bwe kiri era ne bizinesi ezisingamu ozeetegereza oziraba abakyala gye bali bangi. Okay. Waliwo omukyala gwe twali naye awo yali atunda ennyama y'omuto waali awo wali mutuyitizeko oko omukyalo muyite Katininnyo jangu otubuzeewo Katininnyo nnyo sooko gye Naalongo. Dr. Ajati Kulusuumu girl child nkulaba ng'oyagala nnyo ekigambo ekyo n'embeera z'abakyala nga babeera bawangaalira singa osobola bayinza oba tebalina kyamaanyi kye beetaaga nti no jangu okibaleetere naye bw'ojja n'otuuka n'owulirizako buwuliriza abamu ku bakyala embeera mwe bayita biri bitya bijja bitya nze ngamba wayinza okubaawo kaate ekyenjawulo mu ngeri emu oba endala kyoyinza okufuna nga ggwe mu mutwe gwo n'okitwala n'ogamba waliwo abantu ate abawangaalira mu mbeera efaanaganako bweti osobola okujja then ne bano nabo weebali nabo n'obakyalirako n'obabuuzaako just Katininnyo. Kale nze Sonko Muhammad bane bwe mbuulira nga nkolola nange sinza ali obulungi ennyo nange okusanga ogamba otya bane omukyalo ntwali naye wane eno oyongereko wano Katininnyo bemu ku bakyala abakolera kuleerwe balonda obucupa n'obulala olina statement gye wakola emabegako n'ogamba omwana omuwala ng'oyo yali badde singa abawwo ng'olina obusobozi wali badde olwana n'atabeera wakyogera otya? Nakyogera nga saagala era singa mbadde na ssente nandikoze obuvunaanyizibwa bonna ng'omwana wange saagala abeere mu kasasiro naye lwamufuna mbi omwana wange kwekubeera kwekubeera mu kasasiro. Nga nsonga ki wali badde ogambe nti omwana teyali badde kasasiro kubeera ng'alonda olw'ensonga nakugamba nti kasasiro ono abeeramu ebintu bingi ebitasaanidde. Ekyokubiri kasasiro ono omwana wange ono akyali mwana muto asobola okusanga abasajja bakiriisa maani n'amusanga eyo n'amukwata baami n'amufunisa olubuto. Okusaba kwaffe luli kwali kutya eri abantu? Okusaba kwaffe nasaba nga nsaba alina obuyambi bwonna nsaba anyambire omwana atuyambe nga nsaba nkuba omulanga bannanga ali eyo nga alinako obusobozi obw'okunsomesa omwana wange ono okumusomesaako. So omwana azaalibwa abantu bangi antulita amuzaala omukyalo n'amuzaala wayise mukubo naye baba azaala omwana singa omwana abeera ng'alina empisa. Twagala okuwa amawulire agatali mabi wabula amalungi nti essaala ezimu ku ze tugenze eyo yantulita n'abalala bwe twazigattagatta Katonda yatwanukula omwana oyo yafunye omuntu yamutedde school fees kusomera genda. Mukama abakulembere abagatirire byonna byonna nsaba Mukama abakulembere era abakwatirireko bonna bwe bajje okunyambira ku mwana wange. Bwe mbanga nasaba obuyambi
gundi ku gavumenti byonna nga nsaba munnange omwana wange mbanga mwamufunisa obuyambi bunasaba nsaba mukama abaddizeewo bonna era bakolenga byonna tebakomaawo tuli mu bangi era tulina abaana bangi batakomaawo tulina abaana bangi tulina omuntu waffe atulabira e Germany eyo taagala mwogera mannya so yakwatagana ne Dr. Hajat Kulusumu manyi yali mukyala muzaata kati bamita muzaala Akram kyala guminsiriza namuwa hafu basare olina atera yakasente kati fa abaludde twala mwana bamupenko uniform time yokusoma egende tumutwale kusomera agenda kusomera side zenko wao somera bita annual junior school lilia nange neyanziza nnyo nsabye nnyo obwakirizi bwange mwebale kubuwuliriza neyanziza nnyo era nsabye nnyo nemwajja okutukwatako ni mukama abakulembere abawo obwagazi bwonna temukoma kwono yekka kale so tuba tulina okubanga tubayitamu once again yange nze Sonko Muhammad Myra Angel aliko kamera tongere bajikiza ntukola airport pickups obokoma wano mu Uganda osobola okutambula naffe ne tuva ku kisaawe Entebbe ne tukweta paka bakomo ku mulyango Betty's Touch and Beauty Studio basangira lubiro buloba ku nsonga y'okunyirira kupangisa goma sezo ku mikolo kutimba ku mukolo gwe kwate Betty tojja kwejjusa nze Sonko Muhammad twagala oyinayo ko tugamba yo Antrita kagambo just akasemba yo tweyongere yate ekigambo kye mbagambe ekisembayo era kwebaza buli omu buli ayina kyakoze sebaali ejjamani atayagala mutuukiriza mannya nnyabo mukyala omukyala ali ejjamani eyatuwadde obuyambi nga toyagala kumanya mannya bannange tukweyanziza bw'oba otulaba otuwulira tetujjanga okwo wabula Katonda akuwa ebisingawo maama by the way tujja okola tunatuze mukola program enaddako nja kwogera naye wanaabakiriza tujja kumuteeka wano ku ssimu osobola omulabako ne mama Nagasha amulabeko kuba twabagamba nti Josephine afunyeyo mami omulala omupya so ye abalaba naye ate mmwe temumulaba kati tujja muteekako namwe mumulabeko just mwogeremuko naye ku ssimu atulabe nga tobula musolo banga butambula nze Sonko Muhammad tinzo butasukwa olunaku olwaleero sikani programu zaffe endala kibi omwaka 2024 twagutandise mu mbeera bwete amasasi gazzeemu wano mu Uganda tongera okubeera nga twerinda Pastor Lozias Bujingo yasimatuse ebyasi naye ate driver we teyafudde driver yeyafudde Katonda yamubiseeko akasubi Pastor Bujingo bamutute mudwalira awe mulago nga biwala ttaka ne driver yekigambibwa nti driver yafudde so embeera bwetyo bwetambula twongere okwekuuma tusabe Katonda atambuze bulungi nnyo inshallah taala buli omu yesabire buli omu agumye munne embeera si ya mulembe kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155